ekyo nekakasa nze okutandika okubeera ng'omuvubuka anyumirwa obulamu bwe butyo yamala kujja Kampala bwe twabeererangayo imagine kyenyinza okugamba mwami Kyabasinga nti n'okubeera n'abawala gwali musango twali tukyali babisi nnyo ate jjukira nti enkuza y'e Masaka eyeddanga n'omukazi omwana omulenzi otuuka okugenda mu bikola ebyo ebyekikulu tekyali kyangu. Osoma primary, osoma secondary, ogenda ku technical n'otandika n'okuzimba nga siyagalanga tomanyi mukyala yenna kati nga batuula nga bagaba contract bwe bamala ogigaba nga bampita nti jangu osayininge ogenda otandika omulimu. Olwo manager alitandabangako kati ntuuke wa manager nambuuza yeggwe bawadde okuzimba eddwaliro ne mugamba yessewo yenze nambuuza kati obeerawo koze mbeerawo taata wange nanga tetusobola kuddira mwana muto muwa buvunanyizibwa bwa kika ekyo kuzimba ddwaliro. Muna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Kisoboka naawe osobola sabbiiti ya kusatu nga tuli n'enyimiya Peter Lubega ng'atunnyonnyola ebintu ebyenjawulo atubulira olugendo lwe gyavudde. Ingini ono atandikira ddala ku zero okutuuka wali. Bingi nnyo byazaakola okusinziira ku programu ze tuzze tulaba. Yazaalibwa Masaka. Taata nzaala ye mwami Anthony Muwonge. Maama yazaala abaana 8. Nze ndi mwana wa kusatu. Naye ate ewaka waffe tewali mu mbeera mbi n'akamu. Tetwali bagagga nnyo naye ate tetwali baavu. Ekisookera ddala omwana yenna olina omumuteekateeka mu kyoyagala ggwe. Era ffe ewaka omuntu eyasinga otukuba emiggo yali maama, naye nga tiyakubanga miggo gino egy'emiti, maama yakubisanga miziŋŋoonyo. Of course nze ewaka wange kyesiinaawo wano wennyini nte zokka, naye bisigadde kizibu nnyo omugenyi okujja wano ne ŋŋenda neeralikira nti najjawo enkoko. Kizibu nnyo omugenyi okujja wano neeralikira gye najja ettooke kubanga emmere ngiina mu lusuku ate yonna. Era najjirayo ddala omulamwa gwaffe ogwa Delta TV tukole. Mu myaka 3 gye nasomera okuzimba emyaka 2 nagimala nga sigendangako we bazimba. Omwana yenna nga yakava ku ssomero alina okukkiriza nawaayo emyaka 2. Emyaka egyo nga tataddeemu nga gawala ntya. Mu myaka egyo 2 omwana mwanonyeza social capital, n'afuna emikwano, n'afuna challenge, n'anyigirizibwa, n'amala n'ategeera omulimu ogwo bwe guvaamu ssente. Buli lw'otakkiriza kiseera ekyo kukiyitamu n'oyagala ssente tosobola kubeera mu kuzimba. Ffe tubanoonyeza abantu abali mu mbeera eno gwe n'ofunamu ekyokuyiga. Olwaleero puroguramu yaffe ey'okusatu nga tutambula n'enyirya tusazeewo ate olwaleero tumunoonyeeko ne mu bifo bye ebimu mu Luganda baliyita ekkakkalabizo mu yafeesi ze ezimu zakoleramu emirimu okwongera okumanya engeri gy'akolamu ebintu bye. Olwaleero tuli Kyengera bwe tumusinkanye. Ingini yatusensa okulaba ate nange nsensa okulaba sewo. Sebo ate wano tubadde tetumanyiiwo ne tugamba nti katunoonyeeko. Omulabi waffe omulungi alaba Delta TV mubuuzeeko. Abasebo ne bannyabo muli omutya mwebala emirimu gyonna. Naffe tuli wano n'aba Delta TV tuzze wano okwongera okumanya olugendo lwange. Ofiisi eno eri ku kizimbe bakiyita Kyengera Mall wano mu Kyengera Town ku fule ey'okusatu mu room number 4. Kati ofiisi eno weeri. Kizimbe kino kyongedde okwa-upgradingibwa kyova olaba nti kiri under renovation kati nti twakyaliddwa omugenyi gwe bayita China Town. Mwafuniramu China Town. Kati fulo ziri ez'owansi yazitutte kwe kudda ku fulo eno ey'okusatu naye luli tubadde ku second floor. Yesebo. Okay, tusensa okulaba. Nange nsanyuse. Wedde
oba programu yaffe ey'okubiri twajja nga twongera okulaba ebintu eby'enjawulo ebikulu byozooyitamu okutuuka olunaku olwaleero. Kakati we twakoma sabbiiti ewedde tukulaba nga okulaga obugumiikiriza, okulaga obumalirivu, okwagala kyoliko n'obutatunulira nnyo ssente ate ko tukutuusa ku ttooke. N'ofuna omulimu gwe mwali abantu abawerako gwe baali basabye gwe n'ogufuna ng'ate wali tolina oliawo bumanyirivu bwenkanana bwa banno. Eno wayingira buyingizi mu World Vision oba wafunayo bufunyi contract mulundi gumu n'omala n'obivaako? Kakati wenakomye nabadde nkunyumiza nti omwami omu bamuyita Mr. Monge yali ayitawo najja n'alaba omulimu gwe nali nkoze naŋŋamba nti nina obusobozi obubazimbira eddwaliro lyabwe. Kati bw'amala okukkiriza nti nze mbulina antwala ku ddwaliro ndirambula nga mubuulira bye neetaaga ngaŋŋamba teekamu application yo osabe omulimu guno. Nga tugusaba ng'abantu abalala bonna basaba mu mirimu. Kati nga ekituufu kiri nti results bwe zajja nga batudde bonna manyi komiti zituula ne basunsula ku bantu bano n'ebiki bye bakoze n'ebiki bye basobola ne balondamu omukozi oyo aba asinga. Kati omulimu nga baguwanze ogw'eddwaliro. Kati weyampa okuzimba eddwaliro challenge gye nafuna nali mwana muto nnyo nga bw'omanyi omwana omuto avubuka awo. Kati ng'ekyo kyokka ekifaananyi kindaga nga atasobola. So nga bambi coordinator yali alabye ku mulimu gwenkoze ye yandaba nga nsobola. Kati komiti eri etulako abantu bangi, kuliko manager wa division n'abakozi abalala bangi. Kati nga batuula nga bagaba contract. Bwe bamala ogigaba nga nze ngenda okunonayo ssente ntandike. Nga bayita eyatwala contract. Nga bampita nti jangu osayininge ogenda otandika omulimu. Olwo manager ali tandabangako. Ne komiti yonna nga tebandabangako. Kati bwe natuuka ewa manager baali bamaze okukola check just ogisayiningako busayininzi n'okwata check eyo n'ogenda notandika okukola. Kati ntuuka ewa manager n'ambuuza ye gwe bawadde okuzimba eddwaliro? Ne mugamba ye ssebo yenze. N'ambuuza olina omukyala? Ko nze omukyala sirina. N'ambuuza olina abaana? Ko nze sinnafuna baana kuba sinnafuna mukyala. N'ambuuza kati obeerawo? Ko nze mbeerawo taata wange. N'aŋŋamba kati obusobozi obukuwa omulimu gw'okuzimba eddwaliro tubujje ku ki? Kubanga tolina mukyala, tolina maka, tolina kugama ng'alaba omuntu atalina buvunaanyizibwa. Kati bw'amala okitegeera bw'atyo era omusajja oli okumanya yali muzibu nagezaako munyonya ne mugamba bana bampadde omulimu tebaatunuulidde gwe ebibuuzo by'ombuuza. Bo kye baatunuulidde omulimu gwe mbadde nkola ne bagugeraageranya na buli ne balaba ng'omulimu nja gusobola. Nanga tetusobola kuddira mwana muto muwa buvunaanyizibwa bwa kika ekyo kuzimba ddwaliro. Cheke yange yali akutte n'agiyuzaamu n'agisuula mu dustbin. Amala giteeka mu dustbin ne ŋŋamba naye omanyi naŋŋamba ddayo n'awandiikawo ebbaluwa nange agitwaleyo obagabe batunoonyeze contract omulala. Kati waliwo akakiiko akaali kakola kugaba contract ezo. Kati nkwata ebbaluwa ate nze kennyini gwagobye ate nze gwe yatuma ngimutwalireyo. Ngitwalayo bwe nagituusaayo nga bagamba tubadde n'abantu wano naye tekuliko alina busobozi nga buno. N'olwekyo kati bo kye baakola ne batuula nga komiti nabo ne bamuwandiikira ne bamugamba ffe ng'abalina obuvunaanyizibwa okulonda omukozi oyo yasinga mu be tulinawo. Bw'oba bwe olina obusobozi obutuwa omulala mutuwe naye ffe oyo yasinga ku be tulina. Kati munnange bwe bawandiika ebbaluwa ne bagiweerezaayo. Nze nga nzira waka nali manyi nti munnaye bangobye biganye. Ati nali nkyali waka wayise ennaku nga bbiri jjukira essimu zaali tezinnayala obudde obwo. Kati nalabirawo ng'ate bampandiikidde ebbaluwa endala baagiwa omwami n'agireeta bwe nali nkola n'agimpa nga manager ataddemu obukwakkulizo busatu.
jangu ku ofisi yange ekyo butasukka ssaawa 3 nengenda bwe namusisinkanawo yaŋŋamba ngenda kukola ebintu 3 bano bagambye nti gwe balina okuwa omulimu nanga naye mukuwa omulimu anti ye yabayita ne bamugamba ffe gwe tulina yasinga kati gwe oba togumuwa kiri gy'oli n'abagamba nti muli beetegefu okusasulira ebintu bino singa bimulemerera ne bakkiriza kati najja ewange naŋŋamba ekisooka omulimu ngenda gukuwa naye sigenda kuwa ssente n'emu njagala ogende otandike okole omulimu ye ayagala mulimu bwe naalaba nga omulimu ogwo gukusaanyiza okufuna ssente nja zikuwa bwe kinaaba tekisoboka era ojja kusasulira buli kinaaba kyonoonese ku ddwaliro ogenda kukozesa ki olwo ate ze ye bwe yaŋŋamba bw'amala okuŋŋamba ekyo naye nze nali mmanyi nti nina obusobozi obukola omulimu gwe nali nfunye yadde nali mwana muto era kye nakola ne nkwata ekkubo ne ŋŋenda ne mbinyumizaamu abaami abo abaali ku komiti eyo ne mbagamba no bampadde omulimu naye kirungi bampaddeyo ku matiriyo ne mbagamba naye kaŋŋende ntandika omulimu nalinawo obusentesente bwange nalinawo ku busentesente bwange kati ne ŋŋamba nja kugira nzanyisa obwo omulimu nga bwe gutambula nengenda ne ntandika omulimu kati mba nakakolayo wiiki emu coordinator najja n'alambula we tukoze mulimu nno mulungi guzaamu essuubi si oli ono coordinator oli manager wa division kati banjawulo coordinator yansemba okusooka n'agamba omulimu mulungi nnyo guzaamu essuubi n'agenda kati bwe wayitawo wiiki 2 oli manager tannakuwongera ku 10 kye manager yali tampanga ku ssente n'emu tannaba nakumanya byenkola tabirambula nabirambula kale teyali wa field coordinator yali ayekola emirimu mu field kati nga manager jjukira ali atwala region namba kati ng'obudde talina nnyo budde bwa field kati waba ayise wiiki nga zigenda mu 3 manager najja ku mulimu gwe nali nkola n'atuukawo agamba kalenzi gwe nno lwakuba mwana muto naye oli mugezi n'olwekyo mmande jangu ku ofiisi ono ne ceekeyo kati nawulira essanyu mutima nenyawulawo omulimu badde ngutambuza siina ssente kati ate bwe naafuna ssente nenfuna ssente nenkola eddwaliro ku sipiidi ng'omulimu guli smart ng'ate mulungi nnyo omanyi okukola nga bakujereze oluusi kikuwa amaanyi ag'enjawulo okubakakasa yes kati nakola omulimu nga guli smart ate nga gudduka speed kati ne baddamu ne bampa ssente nengenda nenkola eddwaliro kati eyo yali kyali kisumuluzo ekyanzigulira ekkubo emirimu gyonna mu World Division atuuka ekiseera nga nze sikyasaba contract yonna mu World Division oyo nyine eyanguba nga yaŋŋamba kakati yingini omanyi genda okole essomero ekakuyi nengenda nentwala abakozi ne tukola kakati omanyi genda ozimbe wano kati omanyi genda okole wano nenfuna emirimu gyonna mu World Division kyenkana nga gikuŋŋaanira ku nze nenkola era nafuna ebintu bingi nnyo mu kukolera World Division ekisooka nafuna emikwano erinnya lyeyongera ate ne ssente zennyini nazifuna kati World Division nenkolera World Division emyaka 4 wagikolera emyaka 4 era nazimba amasomero mu Masaka Lakaya amalwaliro obuyumba waliwo obuyumba buno bwabeera nga abantu abaali bafa siriimu ebyaka egyo Lakaya ne Masaka waliyo siriimu kati nga babita shelters nga babuzimba abantu abanakunaku bagenda babuzimba kati obwo bonna nga agenda nakutwalayo nogenda nga obuzimba eyo mu byalo kuteeka amatanka ku malwaliro ku masomero kuki nga byonna World Division yebikola watugambye eddwaliro eryo liwazimba baliyita batya baliyita Kabira Health Center firi weeriri awo mugombolola ye Kabira manager kulemesa yali afuba okulaba nga yali akola mulimu gwe nga tannaba kugira oba yali ayinayo abayala be yali ayagala okubanga awo omulimu ekituufu teyalina muntu mulala yenna ate n'obuyinza bwali tebumukkiriza yeggaba mulimu kubanga abalina obuyinza obugaba omulimu bo baali bamaze okugumba nga bamanyi nekyensobola okukola naye ye ng'ate ye mukama waabwe kati ye kye yali atunuulidde egi yange nga kizibu nnyo okuddira omwana w'emyaka 2 n'omugamba nti ogenda kuzimba eddwaliro kyali kizibu nnyo era nze saamunenya according bwogerageranya kati ku baana ab'emyaka 22 abavubuka ab'emyaka 20 babeera bamanyi bakyali bato ekisookera bo bayinza obutamanya
naye okitegeera kati ng'okuze n'obuuza naye bwe nakolera mu World Vision nali ntegeera ki nodde emabega emyaka 22 nga sina n'experience nali nsomye yes nga nina obukugu obw'okusoma nga nina n'obukugu obwa practical naye nga mu field siriimu nnyo naye ng'okuzimba n'okukola nali mbimanyi so nenkola emirimu bwe nava mu World Vision awo waliwo ekiseera ng'era World Vision emirimu mingi kati sister wange omu yagula ettaka e Kampala nansaba nti munnange omanyi mbadde nsaba onfisizeyo akaddo gy'onzimbira ennyumba yange nti ye ovaeri ku mirimu sekudde nayo nsigaddeyo n'abakozi bange kati ntuuka e Kampala nzimbira sister wange bwe nzimba ennyumba ye yali emu baidawe nagizimba naawe kyengera mugongo bwe nazimba ennyumba eyo yali emu ndowooza ennyumba yali ng'eyita abantu buli yayitangao nagamba bane akayumba nga kalungi bane nga akayumba nga kalungi abantu batandikirawo okumpa emirimu nze yali akolera World Vision nentandika munawe okufiiringa ekibuga n'ogamba nti sidda mu kyalo kati ng'eri bampita eno nina emirimu eri bampita eno nina emirimu paka lwe natuuka ne mmanyiira ekibuga World Vision nenjiggalawo World Vision tekukuba gwakoowa ate sinange saagikoowa naye nga bw'omanyi ekibuga Kampala kirina ndowooza bwe kisika abantu kati ekisooka nali ntuuse nga omuntu abadde akolera e Masaka olwo nkolera Kampala ate ekirala ng'emirimu weegiri mingi olidde ku ssente y'e Kampala nze nsalawo ne ngamba kansooke guno kankole guli kansooke guno kansooke guli ne ntandika okuzimba e Kampala kati buuza mu World Vision watwalayo kampuni ki kubanga contracts we baba bazigaba bagabira companies kakati ekituufu kiri nti sayina company era ndowooza nayina omukisa nze bwe ntuuka banjagala ng'omuntu ne bayagala bye nnakola ate ne mbikola ng'omuntu ebbanga lyonna lye nakolera World Vision naye bw'ogeraageranya toyinza kyewuunya kuba emyaka egyo gye twogerako 20+ mabega bino ebya kati contracts na company zaaliwo naye nga ntono nnyo ng'okusinga zirina eno mu kibuga Kampala kati eyo mu byalo Masaka Lakayiwawa tewali nnyo makampuni ago gazimba omulabi omulungi alaba Delta TV yongera okumusigiramu okwekifaananyi ku bintu ebyenjawulo kubanga twogedde ku ddwaliro limu n'otugamba n'ebintu ebirala ebintu ebyo otulaga otandise okunyumirwa ekibuga naye tulaba wali eri emabega otulaze wali okyabeera waka wa muzeeyi wange ewa muzeeyi we era ekyokubeera ewa muzeeyi wo olina famire kikumya omulimu ewa muzeeyi olwo ovaayo opangisayo akayumba akalala akasente ka World Vision kabeera kangi wakakolamu ki akaso kakati ekisookera ddala awo olabe wa muzeeyi nze saavaawo lwaki ewa muzeeyi waaliwo ennyumba nze ze nazimbawo ennyumba z'abapangisa ennyumba nga 18 gwe wennyini gwe yazizimbewa nze nazizimba kati nga n'ennyumba ennene yiye ennyini era nagizimbawo kati kyali kyetaagisa nze kugamba nti ate mpangise naye nze kye nakola nanyweza amaanyi gange mu kuzimba erinnya ne lirabika nga litambula kati ate mu bbanga eryo ery'emyaka 4 nasulangawo ate nenkola emirimu kati bwe nzira mu kibuga olaba nti obulamu buli nga bwerabira naye era nasigala nga ninayo ennyumba yange mwembeera naye nga teri mu famire kubanga nalinga bwomu n'ebiseera ebyo ng'ofunye mu kasente tewakyakalamuuko ekyo neekakasa nze okutandika okubeera ng'omuvubuka anyumirwa obulamu obwo bwe butyo yamala kujja Kampala bwe twabeererangayo imagine kyenyinza okugamba mwami Kyabasinga nti n'okubeera n'abawala gwali musango ewammwe waka ate wagaana okuva ewaka kati nga ne bw'oba olina bikomaawo mu mboozi mpola mpola tosobola mmuleeta waka newakalekawo n'okubiteeka mu action kyali kizibu twali tukyali babisi nnyo ate jjukira nti enkuza y'e Masaka ey'edda nga n'omukazi omwana omulenzi otuuka okugenda mu bikolwa ebyo ebyekikulu tekyali kyangu osoma primary
osoma secondary ogenda ku technical n'otandika n'okuzimba nga siyagala nga tomanyi mukyala yenna ebyo nabiraba nalinayo gwe nayitanga girlfriend wange naye nga weewunye sina kye nali mukolako naye nga just biba byakunyumyamu kati wenzija e Kampala obwongo buzuukuka tandika okulaba ensi bwetambula najja Kampala olowooza kiki ekyakugaana bakuyita kulabuka nno kiki ekyafuula fale ebbanga eryo lyonna kyokka ng'oyinamuuko kubanga newe wasomeranga teeko ng'oyinamuuko newe wabeeranga ng'oyinamuuko nze nalina ssente era mu bye neekakasa bwe wali onoonya mu ggombola yonna abantu abalina akawunti mu banka eriko ssente ndowooza baali batono nnyo myaka egyo nze nasasulwanga ku ceeke nga ssente zigenda mu banka nenooya ze njagala okusasula ku bakozi kitegeeza nali nina values mu ssente ekyokubiri nze enkuza y'abazadde bano twakula tubatya nnyo nga n'okubuuza obuuza ssaawa zino ovaawa kikumala okutokyalinga mu mutima neweepimira nomanya ne bw'onookola byokolera babikubuuzanga ebyo ng'otandisa n'okukola nze olunaku olumu nali nsoma mami wange oyo waliwo kampuni yali kitongole kyali kisomesa ku siriimu bakitanga rain lakai project kati nga kisomesa ku siriimu ne batutwala ne batraininga ne tufuuka ba educator nga naffe tusomesa siriimu eyo mu byalo naye baatuwa condoms amabokisi kati ng'osomesa abantu n'obabuulira siriimu n'obabuulira educator n'ebyo kati olunaku olumu bakwata maama bakeberakebera mu bintu byange yasangamu kondomu ate naye ekyamponya zaali nnyingi nnyo nze tiyanyega ng'agenda alumba mukwano gaffe bamitama amatoni gagamba omwana oyo kimanyi nti abaika yatandika ebyabawala namusanze ne kondomu okyasoma oba wamala awo nali mmaliriza kati maama toni yabinyumiza ne mugamba nakola bwenti era nkolera raini naye lwakuba tebatusasula kati ogwo gwe mulimu gwe baatuwawo maama nakakkana obwongo naye yali amanyi nti natandika omuzadde okulaba ng'ogenze mu ebyo njukira tuve mu kusaaga kuno siriimu yaluma abantu era ayina emasaka amazima gali nti bino abantu b'e Kampala kyobulaba tebamanyi siriimu naye siriimu yaluma ng'omuntu ne bamuleeta ne bamuteeka awo ewaka nga mu ddwaliro baamugobye ate tafa ng'alinda kufa naggwaawo bw'ati n'amalawo emyezi 6 nga takyalya anywa bunyi bw'ati kajiiko kati oyo siriimu yali muzibu nnyo era kyobula ndooza abazadde baali bakambwe nnyo ekiseera nammwe ne mubeera nga kibayamba okwekuuma kati awo ne nnyingira ekibuga kati mu kibuga gye ntandikira okufuna amaaso agalaba olwo nenzuukuka ozuukuse ovuddemu obugundi bw'ekyalo kati ate n'ekibuga ekyannyamba saatuukira mu kupangisa era bwe nazimbira sisita wange oyo ennyumba ate n'obeera ewa sisita wange nampaako ennyumba mu nnyumba y'eruumu emu nembeera naye nga wenva nengenda ate nenkola kati sisita wange oyo nembeera naye kati natuuka ekiseera nemugaa sisita omanyi njagala kuva wano n'agaana nangaba tolina gy'olaga maama wamutegeezezza taata wamutegeezezza kati lufuuse olutalo wakati we naye yenga omwana gwagamba wa myaka emeka nali nina mu 25 26 akugaana okuva ewaka yes kati inginiya otubuulira yes erubaga otandise okusajjakula ku focus eno kampuni eyoge buli muntu kati kubanga ekyamazima abantu abasinga bamanyi focus nga tebakumanyi nga erinnya lyo bakumanyi nga focus okufuna omukyala ne focus osookaani nasooka focus lwaki kakati olunaku olumu nalinawo nyenza okuzimba essomero Kayunga awo ng'ebugerere nambuka waggulu awo waliwo essomero linali ngenza okuzimbayo kati mulimu gwali gwa gavumenti ne bagumpa kyekiri kyeggala nti oluusi omukisa gwerula amakubo ne gwotamanyi nze bampa omulimu gwa kuzimba ssomero naye nga weewunye siina na kampuni naye nga nsabanga muntu nembagala nange kale kusinga lwaki nafunanga emirimu bulungi bantu bajjanga wenkola ne batunulya byenkola ne baŋŋaa tukolere kino kati naabo bajja wano erubaga waliwo omwami gwe nali nzimbira amaka ne bajja ne baŋŋamba naye omusajja tumutwale Kayunga azimbeyo essomero kati ne bantwala e Kayunga ne ŋŋenda okuzimbayo essomero jjukira ono omuntu akututteyo
aba alabye obwetaavu ng'alaba ne kyosobola kati ye tajja kujuzisa mpapula nnyingi kuba yaba yakoze dda decision nti bano abantu basobola omulimu kati lwe twajjuzaamu bujjuza amannya gaffe bye tugenda okukola ne tubisayininga ku agreement ne baziteekayo ne tugenda e Kayunga okuzimba essomero kati tuba twakazimbako bulooka ebizimbe nga 2 waliwo omwami omu yajja okulambula essomero n'agamba bannange bano abaana bonna bato mutuufu twali bavubuka ffenna nze nali nkozesa abaana bato ngambala emyaka egyo egisookerwako kati era tosobola kukozesa bakulu kati abaana bato naye abaana bazimba kyava jja naŋŋamba ssebo nsaba kubuuzaako nenzija naŋŋamba ssebo oliyo otya bulungi oliyo otya ssebo kampuni yammwe bagiyitaani kuba njagala nange mbawe ku mulimu kati mu bwongo bwange nali sirowoozangako nti oba batuuma kampuni erinnya nga sikimanyi nakimanya kati nasooka nensirika bwe nti kati nakubanga ebifaananyi nga nina kakamera kayi kentambula nako kati obwongo bwajjanga ekigambo bwe kyekanga ne ŋŋamba focus kino ekimyansobe ekiti ekikuba ku kamera kati kye nalabiramu kati kyajja bwe kityo nekikubawo focus nambuza bagiyita batya ne mugamba focus construction ogwokubiri kati nanga nja kubawo omulimu nga tuvaawo kati bwe yamala okugenda nentuula badawolo ne luziba enkeera nga neebase nenfumitiriza ku kigambo kye nayogeddewo omusajja oyo nga naye kampuni ya bulijjo terina na linnya kati era olwayita enkeera nentandika okukola ebiwandiiko ebyetaagisa kampuni eno giyita focus nentandikira ddala nentandika ogiyita focus construction saamanya nakumanya nti oba ndirowoozeeko kibuuzo kyajja naye nze olwokuba nali nkuba ebifaananyi kati akamyansa ako akakuba ke twalikozesa ke bayita focus aka kamera kati efocus nze mwe najja ekigambo kino nenkituumawo kati okuva n'olwo erinnya focus neritandika okutambula kati nerikula focus n'afuuka focus yes kati olwo ntandise okukola emirimu egy'ebbeeyi nzimba ebizimba amasomero nzimba amalwaliro nyenze emalabeeyo ku booda okuwandiisa kampuni tekukyakutwaliramuko buzibu biseera tetwasooka kuwandiisa kampani naye waliwo kyotambula nakyo pepa waakawo nti bwe mba ne pepa waaka ajjirako biwandiiko ki kampuni bagiyita batya esiŋŋaanibwawa endagiriro yaayo era biki byekola kati olwo ntandika obbikola luli kye nali simanyi kati olwo ntandika obbikola deni oluvannyuma nendyoka ŋŋenda mu kiri ekinene naye nga nze nasooka kukola bino ebyokuba nti nkola paperwork eyeetaagisa nentandika okukola omulungi alabadde Delta TV tukole tuli mu kisoboka naawe osobola ebifaananyi byolaba ebitambula okwo bimu ku bizimbe gamu ku mayumba bimu ku bintu ebyenjawulo focus kati tugamba nti bye tuzze tukola ingini yabyazakola oba focus focus yekola focus yekola ekola wanga olabamu ebizimbe ebitunula ng'omuntu ebyako kukira ettaala naye nga ebyo byonna focus yebikola ebimu tetujja kusobola kukumenyera kimu ku kimu nti nno ayina kino wabula kakati ebyo ebiri okwo mulimu ebya programs ez'enjawulo ebigira byonna ebyo byolaba okwo ebya focus kisoboka naawe osobola engineer wangi tusooke tuddeyo okwo wali eri emabega bw'omala okutandika focus akutambuzizza njawulo ki gye wafuna wakati wa focus ono omwana gw'ozadde ne wali eri nga tolina mwana wa focus nze ekisookera ddala nafuna confidence omanye okuwulira nti kati nina amaanyi nga omanye luli ebibuuzo bye nali ntwala ng'ebitono natandika okubiddamu nga neeyagala kubanga nvudde awo olwo ntandikidde ddala erinnya lyange okufuuka eddungi lumu mba ngenze ku booda emalabeeyo waliwo ennyumba gye nazimbawo hoteeri nene bagiyita Castella kati wengizimba nenzimba ennyumba kati bannakenya bajja nga baagala okuwa focus okutuwa omulimu kati olwojjukira mmaze okutegeka n'ebiwandiiko nnina nakwata pepa waaka wange ena nemubawa nembagamba kampuni yaffe bagita focus nentandika okuzimba Kenya era ofuluma Uganda ogenda okuzimba Kenya
era ntandika okuzimba natandikirawo wennyiniko kati era kiri kyeggali nti omulimu gw'okola mu kuzimba mukulu nnyo okusinga ebintu ebirala kati natandikirawo nazimba ennyumba emu woteeri ku Boda Malaba mala okuzimba mu nnyumba ya Boda Malaba nentandika nenzimbawo amasomero awo ku Boda nenzimba waliwo mmeya w'e Malaba naye ne muzimbira amakaage waliwo bakwano bange abagagga ennyo ab'eyo Malaba ba James bonna ne mbazimbira amaka kati abantu bonna baali bakola mu revenue ku Boda nga bampa emirimu eyo Malaba Kenya Malaba Uganda abamu b'e Kampala nga bankomyawo e Kampala kati nentuuka nga ne Kampala nga yaliridde bolo nyingiridde ddala Kenya ove Masaka nojje Kampala no Kayunga then nenyingira ate Boda Malaba nenyingiza Kenya kati nyingira Kenya nfuuka omuzimbi ow'e Kenya ngene Kampala tejenkyala kati nentandika nenkola kati naye olunaku olumu nali nvudde okuzimba waliwo omukyala yali ampadde omulimu eyo Makindi nenzija kati jensinkana mukyala wange oyo Mumbejja Margaret so ndaba mukyala wange oyo naŋŋamba noomanyi bw'oba wakuntwala nzikiriza naye sisobola kugenda wuwonga tonnatuuka waffe kulaba kati emboozi yalinga ey'okusaagasaaga ye muginyumiza nze obwongo bwange ne bupiikinga niŋŋamba kati nno kenzire Kenya sente kaŋŋende nzikole nzifune nzije wano ŋŋende Mumbejja munoneyo era kyekyali ekirowoozo kyange bwe natuuka e Kenya nenkola sente zange wiiki 2 nempitira mu supermarket nengula ebintu era ekimu ku bintu byenzijukira ebyewuunyisa ennyo ku bintu byonna bye natwala ku buko kwaliko matooke na nnyama ebitaali mu bintu bya Kenya era nze ebintu byonna bye natwala nga biriko ne sente za Kenya okumanya twalina amaalo tetwazijjanga nako walabanga sukaali ng'aliko banusu 2 Kenya sirinsi 10 undi sabuni 10 kati nga kyewuunyisa omuntu okulaba value sente zino ogenda okukyala ogenda kwanjula tolina gwagamba nti mpayo 10 mukolo gwali si munene nnyo bamu bino eby'ennaku zino bye mutandise okumenyeka n'ensi nagenda kukyala sikwali kwanjula kati na shopping ebintu byonna sukaali sabuni munnyo bikyebyo ebintu byonna ebyowaka ebitwalibwa ku buko nga bya Kenya ne soda yennyini nagula wa Kenya nga siwe Uganda nentikka ebintu byange waliwo mukwano gwange yali avuga zino ze bayitanga gali mupya ezo emmotoka ezijja teziriko nnamba nantikkira ebintu byange byonna nabindeetera e Kampala ku weekend nenfuna mikwano gyange baalinganga 5 nenfuna ne baganda bange 3 nenfuna yawo emmotoka zaali 2 nali sinagula na mmotoka nalina pikipiki ati nga tesobola kugenda ku buko nenfuna yawo emmotoka 2 netugenda netukyala bwente bwe nawasa nenzija wano e Rubaga we nali napangisa nali mazeewo omwaka gwali gwa 2 olwo nali nzinze nagula dde ettaka lyange liri awo ekyengera okufuna Mumbejja kyajjanga manye ekintu kyotetegekedde nnyo sewaaliwo nnyo kwetegeka kwa njawulo naye ekisooka yali mwetegefu okunfumbirwa ate nanterawo akakwakkulizo nti byonna byoyagala okukola ekisooka genda waffe kati nga sikyalina mbeera yakusooka kumulaba bbanga oba mbeere naye ate nga yali anjagala ate nga nange mwagala bw'omala okufuna omukyala omanye ate ebintu ebimu ebirungi bijjirako okusoomozebwa bw'ofuna omukyala ate okusoomozebwa kujjawa kati okusoomozebwa okunene kwe nafuna maama alwala n'akawasa banga siddene mami oyo yali yakajjako e Kampala n'alaba mukamwana ndowooza yawaita emyezi nga 3 maama n'alwala pulobulemu yaliwo si kulwala kuba abantu ffenna tulwala naye maama bw'alwala tumutwala mu ddwaliro ekitoovu bakola body check up nga maama mulamu bwe twamutuusanga mu ddwaliro ng'aba mulamu nga ne bakebera musaayi buli wamu nga mulamu nga naye yennyini anyumya n'alya bulungi nnyo bwe mumuvuga mu mmotoka ne mumuzaayo ewaka ng'obulwadde buddamu kati ekyo kyatuto kyalinga
era singa tetwali nti eddiini eno yali y'amaanyi ewaka maama yandifiiridde mu bifo ebyewuunyisa nti twatuuka ekiseera ffe ffennyini ne lufuuka lutalo ewaka tumujjanjabire wano nti aye temuntwalayo mutwale wano nti aye temugendayo gwomanyi kyekitegeeza okutwala mu ddwaliro abakugu bonna ne bajja ne bakkebera ne banoonya weewali obulamu weewali obulwadde obulamu weebuli obulwadde tebuliiwo none yennyini nga naye abagala kati mpulira bulungi ne tumala ne tudda ewaka bwe twaddanga ewaka oba wakatuuka e Kampala bakubira ati ate maama munange obulwadde buzzeemu ne tubeera mu bbanga eryo sente ne zigenda mu bintu ebyenjawulo kati nze nali ate era nzimba mpasizza nzimba maama alwadde kati olaba ebintu byonna bwe biringanga ebyegattagatta omulundi ogumu awo nensooka nempita mu kutulugunyizibwa okunene kati olunaku olumu maama oyo twamutwala mu ddwaliro ekitovu ne bamukebera ne bamujjanjaba n'awona ne tumuteeka mu kyalo ne tulinnya emmotoka ne tudda e Kampala kati bwe tutuuka e Kampala tuba twakatuukayo ekiro ne batukubira ati maama mwafudde kati nga taliiko nti oba waliwo obulwadde nnyo bwennyonnyola abantu nti bwe buno naye ng'obulwadde mu ddwaliro bwabula maama n'afa bw'atyo ne tumuziika kati bwe tumala omumuziika olutalo lwali lunene kyekyasse maama nga lwe lutalo olugenda mu maaso kuba n'ekitovu yennyini gye twali tuvudde ng'obulwadde tebuliiwo kati abamu nga bagamba gundi yeyamuloga gundi yeyamuloga gundi yeyamutta gundi yamutta kati ebigambo ne bibeera bingi nnyo awo naye mu bigambo ebingi ennyo nze natula ne baganda bange ne mbagamba mumanyi ekikkirizo oba mugande maama yafudde ayagala okumanya ebyasse maama agende mu maaso naye nze mbasaba tugende mu maaso n'obulamu ekyo tukireke Katonda bwe yasalawo ne tukita ne tudda e Kampala kati bwe tudda e Kampala obulumi obwo bwe najjiramu ennyumba yagye nali nzimbye wano yali tennaggwa bulungi naye nga nsereke nga nzigale ne ngamba mukazi wange omanyi sidda mu nnyumba yakupangisa era enkeera nga wayise ennaku nnya nga tuziise maama ne tutikka ebintu byaffe nenzija ne ntandika okubeera wano ekyengera we nali nzimbye obulamu ne bweyongerayo bwe butyo tuva mu mbeera ya maama nga Allah amaze omuyita agenze obulamu bwabeera butya ekisooka waliwo okubaganya ebirowoozo ku bintu bingi ewaka wanaabeera watya ani anaabeera ne taata ye abaddewo mubulamu ki ngajjukira naye yali ayise mu challenge eyo erowooza nti mukazi we oba baamuloga kati nga n'ewaka wennyini takyalinawo bulungi ddembe kati obulamu nfeeno ate munaye Katonda muzibu nze neeyongera okufuna ku ssente nga kale ebisoomoozamu ebiri naye nga olw'okuba olina ssente oluusi ogenda obikavalinga mpolampola n'obiyitamu kati nze ne baganda bange ne tutuula ne tugala tufune omuntu abeera ewaka baganda bange abamu nga bagaa tekisoboka balala tugamba taata alina okuwasa ne tumala ne tukkaanya mu bulumi obungi ne taata yali aganye okuwasa n'awasa ne tukola n'embaga maama kati gyali afumba obulamu ne busigala nga butambula bulungi waka ne watereera kati e Kampala ntandise obulamu obulala obutaliimu n'agende wa maama n'akola kino obulamu obwange bwennyini olwo bwaddala butandise so mbadde mu bulamu obwo naye ng'okuzimba kumbeererawo ate nga emirimu mingi kati bwe natuuka ne ŋŋamba naye bwe siba sikyasobola kugenda Kenya naakola ntya jjukira olwo beesi yange y'okuzimba eri Kenya era ne ŋŋamba alina okukyusa ntandika okukolera e Kampala nenzira e Kampala nadda e Kampala waliwo omwami omu bamuyita Kayanja yampa ennyumba ye eri awo Mutundwe nenzimbawo ennyumba ze z'abapangisa nnene za kalina namala ozizimba kati ate biri bye nali ngenda ku Kenya nembivaako nentandika okufuna emirimu wano mu Kampala olaba obulamu bwe bukyuse kati Kenya ninga mukuloozi nze ate nnyingidde Kampala yadde nali mukoleramu n'ate amanyi nali nga tadde nnyewa Kenya kati nzize mu Kampala maze okukola kampuni eteredde bulungi abakozi we bali mu bungi nentandika okuzimba wano amayumba ag'enjawulo mu Kampala. Ekyo kikuwa message ki
nze kyenjagala okugamba kyenneekakasa ekisooka number 1 engeri bazadde baffe gye baatukuza nkulu era nze siyinza kukulimba nti nina amaanyi amalala gonna wengajje wenjawulo naye enkuza yaffe nze ekisooka bwe ntuuka wentunyinza okukola nina okumakinga sure nti ninawo omugaso values zange ng'omuntu bwe nzija nga nzize kuzimba nesanga waliwo ebisaaniko nsooka wonna nenkiriningawo kati gwe nanyininyina notandika okuwulira omugaso gwange bwe nzija wenza okuzimba nga weewala nesanga nga waliwo ekisiko nakyo nkirimawo lumu bwe mba mmaze okukola omulimu gwange wenkoledde wateekwa okuba ewayonjo 100% nenkakasa nti wenkoledde wayonjo kati omuntu ne bw'aba azze kulambula ne bw'aba ayitawo awulira nga yeegomba kyemukola. Ekyokubiri nze nategeera nti abantu ffenna tetuyinza kubeera mu geji yemu mu bugagga. Buli muntu mukwata okusinziira ku saizi ye. Omugagga ne mukolera, omutonotono ne mukolera, ate nenkolera n'ono atandika obulamu. Lwaki? Nze obulamu bwange nabwetandikira. Siyinza kugaa nti taata wange yampa ennyumba nga nzija, oba yampa eggaali, oba yampa ensawo, oba yampa kino. Naye taata yampa amagezi okutegeera okola omuntu. Era nze kwe neesigamyeko okukola emirimu gyange gyonna mu Kampala. Tolinaamu kalogo kalenzi nti nakutta akagundi naye ngateeka wansi w'egundi kati bino kambi kugambe singa twali ffe tumanyi okuloga kitandikidde ku maama kulwala. Era ensobi y'amaama obutatuyigiriza kuloga endowooza kyekyamussa. Kubanga singa awo twalina pulaani B twali tumujja mu ddwaliro ekitovu ne tumutwalako wa ebbali. Naye baddawo nze nkijjukira kuva waffe, sirabanga waffe maama ng'alina ekintu kyakola kyonna nga kya bulogo. Ne ku saiti kwennyini ndiwulira abantu babyogera, simanya bakola bwe bati, simanya basala embuzi bafune kino, simanya. Nze embuzi bw'ogireeta tugiriira awo misana. Teriiko nti embuzi ezimba kalina. Ekyo tikiriye waffe. Naye bw'oleeta tugirya. Naye titugisaba. Waliwo bye tuwulira simanyi kalina bagisalira embuzi, simanya muntu. Bateekamu abantu. Amazima gali nti nze kyenneekakasa. Kizibu nnyo okugaa nti kalina bagitaddemu omuntu. N'abantu abamu kalina bazisalira embuzi. Naye bo bakikola lwakuba abagagga be bakitwala nti agisalidde kalina. Naye bo abazimbi bakitwala nga kazannyo kakulya ku kintu. Nga bwe mubeerawo nti bane tulye ku mbuzi tunaagirya tutya ati omusajja mugagga tumugambe ninga yeetaaga enkoko. Yeetaaga enkoko okusalira. Ninga yeetaaga embuzi. N'atandika okusalirako ebbaati balina okusalirako enkoko. Naye kaba kazannyo just kabyakulya si kazannyo nti tuloge nti oba tubeereko bye tukola nti ennyumba ekole bweti tekaliyaako just kuba ku kinyumo kyakulya ng'era ebintu byonna ebirala nti ne bwe guba mukolo oba aliwo omwana gwe mubatiza era musobole okusala enkoko oba embuzi ne mugirya. Kati ne wano kuzimba jjukira abaawo abantu bangi abatandika omulimu abakola biki kyekiriisaayo embuzi eyo ne si lwa bulogo. Mu focus twatandikawo ka project bakayita saving ne focus. Kati omuntu oyo ali mu bulamu obutandika addira akasente kaafuna akatonotono n'akateeka eno ku akawunti yaffe ya focus n'akasavinga mpola kati akasente ako ne kakula. Genda okulaba omuntu yatandika aleeta emitwalo 5 ng'alina miliyoni 10. Bwaweza miliyoni 10 ne mugenda ne muzimba akayumba k'oluusi ne kabulako 5. Ate nammwe ne mumuwola 5 n'asigala nga akasente kano akasavinga nga bw'abadde akola ki atambula. Eyo project twagireetera abantu abafuna ssente mu nfuna ey'entu okufuna empolampola. Era kabayambye nnyo abantu bangi nnyo abaganuddwa mu project eyo ng'amayumba gaabwe bagazimbye olw'ekyo kye twabateerawo kuba ssente nzibu okukuuma. Ate bwe tudda mu baana bali mu middle class, abantu ba middle class be basinga okuba bangu okuzimbira. Lwaki? Teri kintu kizibu nga kuzimbira muntu mwavu nnyo ate teri kintu kizibu nga kuzimbira mugagga nnyo. Naye middle class eno ebirowoozo byabwe biba very clear, biba open. Bakugana miliyoni 2 ziba 2 ate azikuwa genda okola omulimu. Naye omugagga asobola okuba ne biliyoni naye ng'atayagala sooka gisuubuzaamu biliyoni endala. N'akuwa omulimu ng'alinga atakuwa. N'akusasula ng'alinga atakusasula. Naye bo bali bwafokasinga ku nnyumba ye nga gy'ayagala gy'aba atunuulidde era esooka kuggwa. N'alyoka atandika ekiki ekirala. So abo abantu ba middle class nze banyumira nnyo okuzimbira.
kati ate bali abagagga tulina bazimbira olw'ensonga be balina projekiti ennene sanga balina amasomero balina amalwaliro balina enguudo zaabwe zeetaaga okuddaabiriza n'ebintu ebyo byonna ebirala ebitambulirako obwo obulamu. Tozimba buzimbi nyumba n'enguudo nazo zizimba. Of course tosobola kukyewala naddala ng'olina kampani ezimba nti kati ffe tukola emirimu tukuba pulaani z'amayumba tutandikira ku site visiting then ne tukuba pulaani z'amayumba ne tukola BOQ quotations eziraga biki ebyetaagisa okuzimba amayumba gonna then bwe tuvaawo ne tukola bricklaying kwe kuzimba kuno kwa bulijjo amataffaali bwe tuvaawo ne tukola roof and ceiling bwe tuvaawo ne tukola plaster and finishing bwe tuvaawo ne tukola paint ne tukola wiring ne tukola plumbing. Kati olw'okuba ebintu ebyo bitambulira awo weesanga nti woozimbye weetaaga okuyonja bw'ova mu compound designing ofuluma n'ekkubo ograding ekkubo bwe liba lyetaaga kuyitamu malamu n'omunyitekamu n'omunyiga liba lyetaaga kuzimbako myala n'ogikola bulungi ne bwe liba lyetaaga kakolasi n'ofumba kakolasi n'okakola. Tetunnaba nnyo okufuna contracts za gavumenti mu nguudo naye nga enguudo zino eza bulijjo ze tuyita filler roads tuzikola. Oli muzimbi? Yes. Naye tukulaba oyingira mu nnyumba tonnagimaliriza kasita wagiggala mulimu enfuufu bulooka zirabika n'ogamba nti nno kanjiyingire. Yes. Ennyumba waliwo gy'oyingira n'ekufuukira ennyumba. Kituufu. Ofunye omukyala obadde mu bulamu obweyagaza nga weeyagala ate omukyala n'akufuukira ekirala. Yes. Tukulaba otambula n'ogenda emalaba wamalayangayo mwezi mulamba n'okoma ogenda otuuka ewaka nga mukyalawo waliwo abamukuyambyeko ewaka abaana ne bw'oyingira obulamu obwo bweyongera bweyongezi kutambula kweyagala oba naye ofunamuko obusoomoozi? Okusookera ddala nze olunaku lwe nafuna mu mbejja naddamu ebibuuzo bingi kubanga wali emabega nga mami tannafa yali andi bubi owasaddi otuuse emyaka egiwasa. Mami oyo yali mukazi mugezigezi nga mukambwe ennyo naate ng'alina omukwano ogwa ddala ng'era mami bw'aba ayagala ekintu amala kikwatako bw'ati n'amanya nti kati kino kiwedde nga tasobola kuzikiza. Kati nze era n'okuwasa kwange okwo mami oyo yanfangako nnyo neewasa kasita osobola okukola n'olabirira abantu bo neewasa. Kati munnange bwe namala okuwasa kyalo oyo ekyannyamba ennyo kyenneekakasa nti bwe nawasa ate nava mu muzigo singa nali bw'omu wekanga nandigize empangisa eri kubanga jjukira ennyumba eno yali tennaggwa bulungi. Naye nze nasuubiza mukazi wange nti ennyumba eno mwenkututa yadde tennaggwa tujja gikola eggwe naye ate nja kukolera ennyumba endala mw'olikaddiira. Genda safari kudda Kampala tewaali bizibu nze nasetinga peesi yange kwenkolera nga teeka bwe ngenda kuba jjukira nagenda nga si wano Malaba nagenda nenzimba nga Nakulu nenzimba eyo munda paka Nairobi. Kakati bwe nagenda nga nze nasetinganga nagulanga tiketi entwala kwa Kambaawo nga nkozesa bbaasi ebagitanga Akamba nangula tiketi entwala nenziza zonna nzigula olunaku olwo ekutwala nekuzanga nga enziza eriko date kirwe nalinya basi okukomawo entwala eriko date lwengenda kyanyambanga nti nabeeranga kushuwa ddiru nti wengenza okukola malayo wiiki 2 era wiiki 2 bwe zaggwangako nga teeka nkimanyi ku Lwokutaano nzira Kampala nenzire Kampala nemalayo wiiki kati nenkola ku mirimu lime egibeera e Kampala era wiiki 2 nenzirayo. Kati bw'osanga omukyala nga mugezi mu bbanga eryo tirina kyerimukosa okuggyako ng'aliko bubeezi kizibu. Ate ekirala bye nakolanga byali birabika kuba buli lwe nagendanga naddanga obulamu bweyongedde otereera nguzeeyo n'akamotoka tutandise okuba n'emmotoka nnyumba ngizimbye ewedde nzimbyewo obuyumba bw'abapangisa nabwo butandise butuwaayo ku ssente ntandisewo ne ka bizinesi akatali kuzimba nako katuwaayo ku ssente keganga obulamu abulaba. Manyi problemu eri ku bakyala kwe kubanga talaba future waawaali talaba gyala lwakupimamu n'alaba ennyumba mugimazemu emyaka 10 ne ka plaster kaabula naga wano waliwo future ati wakati w'okunoonya future ate waakolera ensobi n'agwa n'ekuba yaaya batalina kiddako.
naye ekituufu kiri nti nze ebintu byonna bye nali nkola byali birabika. Jjukira emabega eri bwe nali nakola mu division naye nagulayo ebibanja byange eyo mu kyalo, kati nga nayo njira nenfunayo ku kasente nga batunda ku mmwanyi zange ne bagabanako nange ne bampaako. Gange obulamu si bubi, si bubi. Manyi waliwo omuntu awasa omukazi ate embeera nemutabukira butabukisi, abadde afuna 10 tutaddamu kujja, abadde afuna contracts ne zibula bubuzi, nekibeera bwe kityo. Nze ndowooza problem weeva buli lwofuna omukyala ensaasanya yeeyongerako, ate abantu abamu tebayongera ku nnyingiza. Bw'aba yalina omulimu gwa 10,000 nga gwa mwezi, asigala bamu emitwalo 10 ng'era ze zimu, ate ayongedde ku ki? Ku nsaasaanya. Kati nze omulimu gwayo gweyongera bweyongezi kutambula bulungi, kitegeeza nti ebyenfuna saakosebwa. Ate ekyokubiri omukazi ono yali anjagala, ate nga tali extravagant, tadiibuuda. Ekintu kyonna kye wamuwa kyalinga kisobola omuyisaawo. Teyalina nnyako baidala siteya nakati mumbejja tosobola mutwala mu bakazi bakajanja nti omusange ng'aguze ebintu byateetaaga, nti omusange ng'akozesa ebintu byateetaaga, mumbejja awo taliiwo na buli kati. Naye osanga omuntu lunaku lumu n'ayagala okulaga nti ate ye wabbeeyo okusinga gwamulabirira. Omukyala gwe mukyala wamulowolezaayo nti akole naawe okole okusobola okubeera nga ekituufu kiri nti nze seegombako mukyala wange kola, saakyegombako. Obudde obwo tewaali bwetaavu bwekola. Lwaki? Mu kiseera ekyo yali azadde omwana, kati ng'alina okulabirira omwana, okitegeera, ng'ate mu kiseera kyekimu n'emirimu egyaliwo nga gitumala. Omanyi waliwo famire mw'otuuka nga tewaliwo byakukola, ebyokukola byaliwo. Ate ekyokubiri nalina capacity esobola omulabirira obulungi. Sigamba nti nga buli kintu akifuna, naye nga bwoga nti omuntu alabirirwa, ekyo nali nkisobola. Kati kyanyamba nze okubanga simuteeka ku attention kukola, ate naye yalinayo obuntu obutonotono bwe yalina ng'omuntu, ng'era bumuwaayo ku ssente. Era nakati nze mukyala wange oyo omulaba nti ng'oggyeko nze okumulabirira, alina bizinesi ze ng'omuntu, naye nga munange azikolera waka. Alina ennyumba ze ez'abapangisa, alina obubizinesi bwe, alina effaamu ye gy'alundira, kati afunayo ssente nawe lusinga tavudde na waka. Abantu basiibule sabbiiti eno amangu ago. Ati emboozi tebankadde. Kituufu. Bassebo ne bannyabo, tusooka tubeebaze tulaba n'okugoberera bye tukola. Tetubeewaanirako ate tetubalaga kinnyo kye tuli, naye that is life. Buli lw'ofuna obulamu bw'omuntu omulala, ate naawe onoonya obwo obuddukanya, oluusi ne bukwanguyira okutambula. So tusinkane mu kitundu ekiddako, Mukama Katonda abankuumye. Kisoboka naawe osobola, bwe kye tukwetaagako kufuna bufunye magezi g'omuntu gwe tukuleetedde olwaleero, ate naawe osobola okubeerako ne kyoyigirako okweyongerayo. Mu kamera kuliko Simon Peter Male, yenze Mukiibi Jamiru Kyabasinga, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Wangaale. Buli lugendo lw'otambula lutandika n'ekigere kimu, wabula mu buli lugendo mubaamu obuwonvu n'obukko, n'olwekyo olina okwesibirira entanda. Abasajja n'abakazi boolaba eyo abanene, okimanyi nti nabo baazaalibwa, oba agati aganene g'olaba okimanyi nti gaatandika n'ensigo. Kati kimanyi nti buli kintu kyonna kyolaba wansi w'enjuba nga kyakolebwa muntu. Naawe okisobola, kisoboka, naawe osobola.